Lutalo yakava mu show. That is how it seems like. Now, eradda mu show ndala. Bwadda mu show ndala, olunaku lwe yalonze luliko Fik Famaica. Nene Fik Famaica ndoza yakava mu show era ku Africana. So Fik Famaica is not happy of the fact that Lutalo has put the same date. Actually, Lutalo, by the look of things, Lutalo wancha Fik Famaica walero. Yeah, it is a day. Tebali muluna, but the mere fact that ono wachanze ndilero, it is Fik Famaica is not happy with it. But tunonyeza ku Lutalo okureactinga ku nsonga eno lwaki akyokoza omwana era should it be kuchokoza yamuchokozeza oba. And yeah, twawulira story ya Fik Famaica, we had to listen to Lutalo. Katoke tulabe submission ya Lutalo on this matter. Abiri musanvu nina partner eyajja nantuukirira nga babongote yakafuluma bwati nangamba tukole abantu bangi tulina ennaku yaffe sajja no talina na bya music tulina ennaku yaffe tukole concert eno konze msitiridde kudda mu concert ntiredda tujiddamu ngenda giteeka mu sente tugende ku Serena tujidde mu concert eno. But nze sandi kikoze singa yenze Lutalo kyali wange tuogera naye nakirabye bulabi oba kitegeera. So nze nganze the fact that kyali wange ne bwatandibadde kyali wange, but the fact that tulina audience zanjawulo maybe ekyo yatunulidde, which is okay. Maybe woba ogamba kubutabera organized yata abadde organized. Naye fenna ateeka ebigambo by'obulimba Katonda mubonereze ate ku olunaku lwennyini olwa concert. Katonda awaayiriza munne bwe mba namutaddeko ekivulu nga ntegedde Fik Famaica ali wano nze nenkikola di ajeo posting alanga neyakusooka owanika ku socials nti ataddeyo nze saagiraba naye bw'abanga anoonya bunoonya sympathy Katonda agenda mumubonereza ate owange akolerawo tali nga bammwe. Nze nagiteeka out ndowooza omwezi nga mulamba emabega. So olina kubuuza Lutalo oba teyategeddeko ku show yange. Abantu badde bagamba lwaki tomuwaamu ngeri gye waakamala. Bannange bwe tugenda e Nakasero tetusangayo bannyaanya nga abakola emirimu gyabwe abamaduuka abaki abatunda engoye genda mu Kiyembe. Olaba edduuka lino bali gudde lino bo tebatukaabirira. Akatale kagazinya abantu bennoonya nakugambye size gye nnoonya y'abantu abayise mu buzibu be baagadde okuttira bizinensi zaabwe. Tugende tusabire abalabe baffe. Fik Famaica mulabewo? No, egyo emyaka tegiyinza sisobola giteeka mu balabe bange. No. Era nga nakyo sikyerabidde nga 26 January cricket oval bagende bamuwagire, then nze ndiwo 27 ku Serena. So bagende wa Fik Famaica bamuwagire. Namukubidde essimu nandaga nti yaŋŋambye he didn't know. Ekirala oba show ye baagigula tetwayogedde bingi kuba namukubidde just nga mubuuza ndabye show is it true nabadde sikiriza nti kituufu. Saagala just lwakubanga oli bw'aba anoonya o sympathy sikyagala nnyo nga ayonoona ekyomulala. Naye bwe kitaba ekyo abantu bagende bamuwagire cricket oval talent tugyetaaga eyo naye ekirungi yasooka nenze nga ndayira mu maaso ga Mukama Katonda saamanyako concert ye. Ate nze bafani bange omanya abantu babadde waliwo akabinja k'abantu abalabe nze mbayita balabe bange badde baagala okupushinga omanya abantu tebaagala kulaba ng'omuntu nze babadde banoonyako nkozeeko ddi ensobi.